Olunaku olwaleero twafunyeeyo kwa lipoota okuva ewa munnaffe eyali omukulembeze w'ekibiina kyaffe Muzeeyi Nkonge Moses Kibalama. Twategeddeko nti security basazeeko ewuwe, tugezaako bitegeera ki ekigenda mu maaso. Jjo juzi omusango lwe gwabadde mu kkooti, of course Muzeeyi Kibalama ne yali Secretary General Paul Kagombe basayininga affidavit obujulizi obuweebwa kkooti nti ekibiina kiriwo mu mateeka, Delegates Conference yaliwo mu mateeka, erinnya lyakyusibwa mu mateeka era byonna ne babiteekayo mu kakiiko k'ebyokulonda ne kakkiriza ne kastampinga buli kimu kitambudde mu mateeka. So kati mulamuzi yali ali awo ate looyo omulala najja n'agamba nina obujulizi obulala okuva ewa Muzeeyi Kibalama ne Paul Kagombe yali Secretary General, ate bagamba nti ebintu tebyatambula ng'amateeka bwe gagamba. Omulamuzi naye ne bimusobola n'agamba mwe bantu mmwe tetwagala muzannyo wano, eno kooti tuli serious, waliwo obujulizi already ate kati bino bivuddewa. Anyway, n'omulamuzi era n'agaana state kye yali eyagala nti bayimirize emirimu gya NUP gyonna, omulamuzi okukusaba n'akugoba kubanga alaba akavuyo kayitirivu. Kati ate bwe tuwulira nti security yasazeeko ewa Muzeeyi Kibalama, juzi yali atubuulira nti bamugoberera aba security naki. Kati ffe tusuubira nti gavumenti erina akazannyo kegezaako okuzannya, oba kubatiisatiisa oba kubiteekamu na ssente. Tukyanoonyereza munnaye, tetwagala kusala musango kaakano, naye tukyanoonyereza okutegeera ki exactly ekigenda mu maaso, kubanga bannaffe bano Muzeeyi Kibalama ne Paul Kagombe yali Secretary General, amasimu tegaliiko, ewaabwe tebaliiyo. Tugezaako okunoonyereza naye tuyinza kiyinza okubeerawo enkyate ntulaba nga abakulu bano bakubye olukuŋŋaana ne boogera birala. Kiyinza okubeerawo kubanga gavumenti mwattu eri ku maggwa yafuna dda akatengo, so bagezaako otusala sipiidi, bagezaako okukola ebyekiyaayi bye bakola nga bwe bakwata emmundu ne baziteeka mu ruumu yawo Honorable Kyagulanyi nga bwe bazze bakola ebintuntu bingi. Kati ne kino oyinza okusanga nga bagezaako batiisatiisa oba okukola ki. Naye gavumenti munnaye obuzibu bwe buli nti batuuse leeti, obujulizi bwonna tubulina, ebiwandiiko byonna n'akakiiko k'ebyokulonda ka stampinga byonna biri approved. So bino bye bagezaako okukola beekwata ku busubi, baatuuka leeti. Ensonga zonna zitambula bulungi, NUP eri ku mulamwa ogw'amateeka. So bino byonna bye bagezaako okukola kiringa okwebika nga bwakedde dda nti wagenze mu buliri ssaawa 3 ez'ekiro ng'olina kuzuuka 12, naye ate n'ojjukira nga wabulayo eddakiika 10 okubeera 12 nti bannaaye nasuze seebase ne weebika. Kati gavumenti mwatu kyegezaako okukola, beebisse nga bwakedde dda, bye bakola byonna balinga abasiba ensaano ku mazzi. We held a meeting of 41 members when we were changing that party from UNRP to NUP. That didn't please some of our other members, so some of those other members decided to take matters to court. Formed a political party and been running it on our own without anybody's funding, without funding from government. But of course, when someone turns up with an offer of something, as good as $5 million, any individual would go in for the same. That's how we fell into the trap. It was a good promise, we hoped so. And then, of course, we had not worked with this group. We wouldn't know them until we get closer to them and we say, hey, what's this? We are messing up our party. If we didn't bring in this people power group, the party would be still flourishing very well. We had an expectation of about $5 million. That when their sponsors finally bring in this money through whatever source I don't know, that these people would be able to give us $5 million. It was not documented, but we have a mutual understanding that this money will be passed on to us if we give them a leeway to contest through our political party. But after the time when we were not seeing that money, it became a problem. We had also to change our mind. And they say this is probably a bad deal. We shouldn't have gone in it.